kaaba nze mbadde nsaba otandikirewo okukaaba kankikuddemu kyaka amagezi gazze nga tekinnatuukawo gwe abadde tannakaaba mbadde nkusaba otandikirewo okukaaba we kinaatuukira ng'amaziga gakuweddewo sinakindi ng'onoonya kyakukola kirala. Byatandika ng'ebyokusaaga abatembeeyi ne babagoba ku nguudo. Just imagine omuntu nga wali mutembeeyi nga mu kyalo olinayo akayumba kaako woogirawo oti weetetenkanye abeeno basindikire busindikizi kyakulya kubanga akayumba ko weekali atirisi we basinziira okubeera kati bakugobye eno ku luguudo akayumba eno kotetenkanyizaamu nako kaako sokolaba akatambi kano. Ndabye omukazi ng'akutte ku mutwe waati nindaba firimu nga mutwalo mulamba ku birowoozo ebijjudde mutwe byalowooza omukazi akutte ku mutwe waati nga talina kyayogera naye just ng'akutte ku mutwe naye ng'osobola otegeera obulumi naki exactly kyalowooza. Akatambi keekano no kiri Busia operation eri Busia gambye kiri Busia sajja we agaludde sajja agaludde ekyo kiri Busia bannange olowooza kyakomyewo yokka kyekyo kiri Busia bannange Busia municipality teri kirala sokolabe iyo bagimaze ewedde bagimenye ekyo nakyo musyongere embeera eri saazo municipality leka ajja kulinnyako ekyo nayo muganda embeera naye baligimenya naye baligimenya laba genze wano sibalala